Mr. Update Live. Tugenda maaso n'okulaba nga ekintu kyonna tukitambuza wano ku the Updates online page. Tugezaako okulaba nga enteekateeka zonna zitambula bulungi nnyo. Mulina okukimanya nti olwaliro tulina abagenyi ab'enjawulo abatusazeeko wano ku kitebe kyaffe ekya People Power Headquarters, era nga enteekateeka yonna bwetyo bweri yakulaba nga omulimu gw'amaanyi g'abantu gutambula. Gwe mulengera anyumye entege ekyuma kya Yesu naye yalumbye dda era waali nnyo ku guard mu kulanga kitambula. Ono wakabi ye Denisito wakabi naye yasazeeko dda teri kuzikiza. Oyo ajja bata twadde naye Masaka mu village to village mobilization kye yeekoze yaleese ekitundu kyonna kirese ku ttaka. Yembeera eriwo. Amusiza mwena nenga temuba mumanya Bosco jali ali mukutya gomanye ensi z'abazungu zonna eziri wano bambasada ab'ensi yonna bamanye ekigenda maaso mu ggwanga Uganda. Abantu bamanyi bannayuganda abanyigirizibwa era baagala change. Kati gano ge bayita amaanyi g'abantu. Ebbanga lyonna eriyiseewo mubadde mulaba opposition ebaddewo, bino mubadde mubiraba, mubadde mulaba ambassadors nga beesitula bagenda ku bitebe by'ebibiina byonna. N'ekitegeeza People Power tulina amaanyi. Mukama Katonda yatuyiwako amafuta, tuli b'amaanyi era mu mayindi 2021 akaloko tugenda kalya mu mbeera yonna. Baagala tebaagala. Nze Denisito wakabi Flagariza nze abakakasa munnayuganda akawonero ambuleera bino bye bekyanga kyanga mbu teri campaign ebyawa campaign tugenda zikuba bano abasajja okujja wano eno si muzannyo, abazungu okwesitula okujja wano si muzannyo. Kirina ensonga ekyamaanyi munnayuganda waliwo ekintu ekyamaanyi era temuzikiza. Akabonero ambuleera Kyagulanyi pulezidenti addako mu mbeera yonna. Oyo Denisito wakabi. This is my brother Opondo. This is our brother Opondo, the birthday boy. The birthday boy. Thank you all those who wished me birthday. We are here at the headquarters. You can see we already full government. It's a government ready to run. I want to remind people like the Eddie Kenzos that you are way far away from this gentleman called Kyagulanyi. Could you gather people like this, like finding about 15 ambassadors from different countries, even Europe ambassadors as well here in this very place? Can you put them together? So you should not go back and Kumanyira our president, please. He's well level. You can even see from here that you're way level out. Thank you so much, Mr. Sejina, for standing as the update. And thank you, Mr. Sejina, for coming up as the Kawempe North MP. I'm going to stand with you. I'm campaigning for you every day, and I know you're the next MP because without even being an MP, you've already done more. You've challenged everybody. That's true. You've challenged everybody in People Power apart from the principal. That's because true. You've done a lot. You've done a lot. Me, I cannot say anything about you. I don't demand you anything. I don't owe you anything. And I don't demand anything from Sejiri. He has done enough for me. Even if the one he has done for other people, it's already enough for me. Be ticked, number one. I'm ready to stand with you. I'm ready to stand with the president. You're one of the people that make People Power stand. For those who used to say Sejiri is a mall, Sejiri work from 7, Sejiri does work now. It's Sejiri promoting 7, Sejiri is promoting People Power. Forget about all that. I'll put my back for you anytime. I don't like to praise myself. I'm a man who doesn't go in media every day. You people will help me. I don't be behind the camera, but I do a lot of work every single day. I'm here. You might not see me in the TV, but I'm working. And you're always active. Is the best. That's you so much. How is our brother Pafuje? Pafuje, we removed him from the hospital and we took him back home. He's here. He does not want to stay. There must be something, I think. If we rent for Pafuje a house in Kamosha where he has his friends for even if 2 months, because he cannot ride a bike. But staying in Wakiso where he's staying is very difficult. Wakiso is very far to him to be. I'm sure if you can do something, he gets a room within Kamosha where he can stay for those 2 months than going, because every time we take him in the village, he escapes. We took him yesterday, he has escaped, he's here again. Is he again? He's here. 3 times now we have taken him, he escapes and come back.
So we're very worried of his movement from there to here. So he needs a place where he can stay here. And it's a very serious matter. We talked about it last night. We say maybe we can solve. I think and I think Mr. Update, I can leave this for you. Yeah. You have to handle this. That is an emergency. It's an emergency matter. It's serious. I've taken him 3 times, he comes back. And they don't want him in the street. His head is not yet okay. When I'm taking him to Wakiso, he tells me, I've seen the survival. Meaning he's not fine. He does not even remember I'm the one who took him last time. He tells me another guy was taking him the other day. And another thing, I was beaten by my sisters and brothers. I typed the things I post about the phone when he's sick. They came, they got me in the streets with the SFC people, grabbed me, beat me up. Yes, 2 days ago, tear my shirt. Then yesterday I went to visit Opono in the hospital. I met him with Ruhakana Rugunda and he chased me also. He said, I write things about him, that why doesn't he die? Yet I didn't write that way. But he came, he chased me, then I said, it's fine, I can come back. So if I don't visit Opono, so people must not again talk about me that I've failed to visit my brother or people power. They have bad manners, I'm following them. I tried to visit and he chased me away. Thank you, Minister. Okay. And that's our brother Opondo, live update from Kamocha People Power Headquarters. Wetuli olunaku olwaliro wetuli olunaku olwaliro okwongera okulanga tuwa byonna ebigenda maaso wano ku the updates online page. Yes, this is online page. What do you want from me, Opondo? That's what your own Mr. Update said in your online page. Do you have anything you can tell the world? First of all, I want to thank the Lord for the great opportunity He has given us. First, tell them who you are. By names of Nasuga Fatima, I am Lady of People Power, and I'm the aspirant Mulago 3 Woman Councillor. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti twafuna ekibiina ekya National Unity Platform nga abavubuka abakkiririza mu kununula ensi yaffe, abakkiririza mu Uganda erimu equal rights and equal opportunities. Okubanga twafuna ekibiina ekitugatta, luli batuvumanga nnyo ne batugamba nti tetulina, tuli mugendo, tuli just kisinde, tukuba bindu, tuli baleekaanyi. But right now tulaga nti tulina omulamwa gwe tuliko, ate omulamwa gwa kunonola ggwanga. Then in National Unity Platform abantu bangi ababadde bajjanga bagamba ebigambo bize bivaayo. Delegates Committee we yatuula okulonda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga President wa National, abasinga bakitwala nti he is the flag bearer of NUP. Kye bataamanya nti gundi nga ekibiina bwe kibeera ne President tekimuwa that authority nti automatically alina okubeera flag bearer. Yesterday twabadde wano ne ba unveiling okubeera nti buli eyeegwanyiza okubeera
nga yesimbawo ku ticket ya National Unity Platform nga president bonna ba presidential candidates abalina ebisaanyizo oba balina obwagazi mu ekyo bajje bapicking forms starting from Friday this week. Ekyo nakyo ne kitusanyusa nnyo because bangi babadde batandise otuvumirawo batujajinga muli bannakyemalira temulina njawulo na Museveni kugamba ebigambo ebifaanana bwe bityo, naye kino kiraga amazima n'obwenkanya n'obwerufu obuli mu kibiina ekya National Unity Platform. Gwe bw'oba oli eyo nga what can you tell the people of Mulago where you're going to represent them? The people of Mulago are here to deliver services, to promote talents, to make sure that our places are clean. When you walk in the suburbs of Mulago 3, you wonder, so many youth are getting addicted or are addicted to drugs, alcohol and other whatever, like other drugs. As me, a youth, a young leader, that's the reason why I've come out, so that we can plan for this young generation, which is the next generation of Uganda. Because when we kill these people, we've killed the whole nation. So bannamulago three mwenna ekitujjeeyo kubisingira ddala okulaba nti ebifo byaffe biba biyonjo. Bane bw'otuuka mulago three okaaba kasasiro alinda kasasiro, emyala gijjudde, kazambi akulukutira mu makubo mu mayumba g'abantu. People power, woman power, mulago three. What do you think you'll do that is new, that the other past regime or the regime, the current regime, they're not doing, that you're going to change within Mulago itself? Definitely, there are a lot of things, starting with the service deliveries, because they have not delivered services. Look at the, let's say that the CDD money. You can walk in Mulago and all the people you ask, no one has ever received that money. Concerning the well-being of our community. Talk in Luganda. Oh, you want me to talk in Uganda? Okay, fine. Bw'otunuulira ku ssente z'ebyenkulaakulana oba tugiyite bw'okigattawamu ne skills training. Government yateekawo enteekateeka ya skills training. Naye Mulago 3 tetuyambiddwa, tewali muvubuka agenze mu skills training government ze yatuteerawo. Naye ate nga tulina abakulembeze. So kati bwe tutunuulira opportunities ezo nga zijja ne zituyitako biisi nga bannamulago 3, tuba tetuganyiddwamu. Era obukulembeze obuliwo buba tebudelivalinze services zaffe. Obukyafu mu kitundu Who is the current councillor of Mulago 3? We have Mr. Sempili and Madam Joyce Nasaka. Is Sejirinya Muhammad also part of the Mulago 3? No, he's in Kawempe North. Kawempe North. That is Chebando and other areas around there. All right. Yes. Do you have a support for Sejirinya Muhammad as the next MP of Kawempe North? Definitely. If he gets the ticket of National Unity Platform, I will be behind him. And he doesn't get the ticket of National Unity Platform? I'm a member of National Unity Platform. Whoever gets the ticket of National Unity Platform, I will be behind that person. So right now I can't say that I support this and that. I love Segelinya, but... What do you love about him? It's a lot. But what I love most about him, he's a man who is genuine at heart. Wherever he sees a point to address, he will come out and address it. For example, what has he done? He has been helping out so many people in need. Even if that person is in Bulu, where he does not even, which is not his whatever, his area of service. You see Segelinya going to Bulu to help out people. He's a man of a genuine heart. He has a big heart. Thank you, madam. You said your name is? Nansuga Fatima, I am Lady of People Power. You're vying for which position? Woman Councillor Mlapiri. Do you want to change the government or you want to look for the positions? Definitely, I want to change the government. For me, even if I don't campaign for myself and I campaign for Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, that's enough for me. Thank you so much, members. And I believe in Honorable Robert. What do you say about now? You see ambassadors have started coming in our place. There are over 15 ambassadors here. That shows what we've been telling the nation all along. Because even these people see the light in National Unity Platform. They see the ability in Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu.
that he can be the next president and he can change this nation. He can liberate Uganda from the hands of the terrorists. Thank you so much. You're welcome. Yeah, this is Sauda in Mr. Update's page. You can see the General Sauda Madada. General. Walucho gamba gwanga. Tunilumba kumotoka za Abakulu. Oliko online page of Mr. Sejina Muhammad fans page. Tulina okweberera mu 2 na 10. Wano. Tulina okubanga 2 n'okuuma akalulu kaffe. Pozi gwani? Regan. I want my phone. Byogera n'amaanyi nga musirikale. Abavubuka n'abakyala anti kati nze nasigaza sirika nize essaawa kitegeera naye nga mwendi soko balageko muno lisolja waliwo kyontambalamu kyonna abatuuze tobaliikiriya era nize essaawa eyo katwagala katutwala pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamulo kyokka ensi tulina okweberera mu 2020 mu bannayuganda abavubuka muveemu okutwala. Kiki tetunaba okukola? I mean, what haven't we done that shows that we are not yet ready or we are ready? Are we ready? We are ready. You're more than ready. Tuli ready n'okusinga ready nga bw'ogiraba. Just bino ebyo batunyigirizamu biki ebyo simanyi okutukuba tiyagaase tuteekamu abasirikale nga tugenza okuba enkuŋŋaana zaffe kisegera kati reduce nga bwe twali embaale mwakiraba batukuba tiyagaase omukulembeze tebamukkiriza kwogera ate nga ye bw'abaako ne gy'alaga ye ayogera era ne babalaga nti campaign kyokka ezaffe bazisiba kisegera. Thank you so much. Welcome, sir. Yes. Sigadde eze my phone. Sigadde eze my phone. Yes, Ghetto Speaker. You are in Sejina fans page. Sejina fans page. Banange baganda baffe lwakuba nti boys tubadde tukyawayawayamu ku nsonga nkulu nnyo. Could you tell people what is on? How do you see our government? Are we ready to take over? Are we recognized? Ekigenda maaso mukiraba bulungi nnyo waliwo enteekateeka tufunye abagenyi ku kitebe bazze ndowooza embeera yonna mugiraba egenda mu maaso so mu mbeera ng'eyo leero sirina bigambo bingi nnyo baganda bange tubadde tukyalina bye tuwayawayamuko wano ne baganda bange ate ensonga nkulu nnyo naye kye muba mulina omanya temuzikiza temupowa. Yeah, we are here, one of the aspirant of LC5 in Kawempe North. Chebando Chikaya. Chebando Chikaya. Road Councillor Penya Bone. Your name is? Penya Bone. You have something to tell the world? Yeah, we are just here at the headquarters. Muluganda. Muluganda. Bantu ba Chikaya bali wano bakulaba. Okay, abantu be Chikaya Chebando diaspora mwenna. Tuli wano mu kitebe ennaku olwaleero tufunye abagenyi ab'enjawulo naye nga bwe tuli struggle tugitwalaganya mu maaso ekyolina okumanya gwe munnakyukakyuka munna struggle olina okwebereramu ate olina okwebereramu ng'omanyi pulezidenti waffe addako Kyagulanyi Ssentamulo Robert eke Bobi Wine so ffe weetuli struggle mwetuli buli kimu kitambula bulungi nnyo tekusagaasagana so buli muntu yenna wooli mbeera omukulembeze omulungi oba leero omukulembeze omulungi owa National Unity Platform
mubeere ng'ogiweesa ekitiibwa kuba ekintu ekisinga obukulu gavumenti eno n'abantu baayo twagala bakubisa mpisa tubalage nti ffe tuli bantu ba mpisa tetuli bafujjo aye banaleeta effujjo naffe ekibuli tukirina naye nga mu byonna ffe twagala mirembe tukyuse eggwanga lyaffe mirembe tuli wano ku kitebe ne pulezidenti waffe era abagenyi bangi nnyo abali wano abagenyi wetuli abagenyi ab'enjawulo abeebunaayire so kyekyo bannaayi naye nga mbakubiriza nti 2021 weebereremu manya ekyokukola 2021 buli omu wooli genda mu kyalo kyo okuyege bazadde bo okuyege si 2021 n'okutandika kati anti 2021 wali nga tukasuula eno 2020 twasimbudde kyo akabonero manvuuli twamaze okusimbula naye nze kyetegeeza abantu 2021 atuuke ng'ogenze mu kyalo kyo gy'ova ogende okunga abantu ganze mbadde mulaba mbadde ntambula nze ndi road kansala yeesimbyewo struggle yange nginoonya 20% akalulu akange aka pulezidenti wange nkanoonya 80%. Bamulaba ntambula mwezi ogwo guwedde mbadde yiganga yinja kuyikwe nengende kayunga tugende mukono luwero gye banzaala nayo nengendayo kusukuma so naawe ali olina okubeera nga struggle gyongerako ewala ebweru wa Kampala. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza. I hear you are coming as a councillor in Kawempe. Yes, we are in Sejina's fans page. Are you one of Sejina's supporters? Sejina's support, of course, because we are in the same area. You can introduce yourself and where you are vying to stand. Katende Muhammad Semakula. Katende Muhammad Semakula. Lord Councillor, Kawempe North 3. That is Chebandu and Chikaya. That is all Segiri territory. Yes. You can talk about yourself and what we need in the new government that must come. How do you see what is going on? Are we already full a government as the way you can see? Of course, we are only waiting for this. You can talk in Luganda because most of your supporters are coming from Uganda. Tulinze just kuswearinga in government empya ekulembelwa principal waffe so kati ffe tuli beetegefu principal yani Bobi Wine. Bobi Wine or Honorable Kyagulanyi Robert Center. Gonna amanya gage naye nga abantu balyagala nnyo nali lya Bobi Wine tetulisuula yatufuula kiki tuli tulinze twayalinga in president waffe era naffe twagala katusigukule gavumenti eno eri muyinza okuva wansi ddala paka ku president. What do you think is new that you are going to change in Chebando that has not been changed, that you are trying to fight for? Everything in Chebando is not changed for the past 30 years of my existence, because I'm a resident of Chebando, grew up in Chebando all my life, so nothing has changed for this time. It's time. What do you want to change? Everything. I want to change everything in Chebando. Give me 5 examples. I'll give you examples. Mulimu gwa kansala mu KCCA kuteesa kutwala biteeso abantu bakolebwa ebintu byebalina okukolebwa okusookera ddala mu Chebando tulina enfufu nnyingi nnyo so ekiteeso ekyo kirina okuba nga kibeera ku forefront okuba nga KCCA evaayo nekola enguudo zerina kukola mungi bubantu mugatego mungi obuyonjo bubuliramu ddala bintu bingi nnyo ebyokukolako era nze manifesito yange sijja gamba nti nagiwandisa olwenso nange kiranga tekyetaagisa kuwandika manifesito entuufu eri mubizibu by'abantu byonna oyitamu bambuli ezo byabwe bitwalenga mu lukiiko olukulu olwa KCCA tulabe nga KCCA bakwasizaawo nga nti na manifesito eyange olanga agamba ebizibu bya muntu obimanyi naye ate nga ekitundu kye tulina kitono nnyo okusobola okwegendayo n'olaba abantu kibagamba kyonna kyonna. Thank you so much. You can maybe repeat your name. For MP, Katende Muhammad Semakula. Sejina for MP Kawempe North. Yes. 2021-2026. I'm behind you, Segirinya. Thank you. This is a General Pondo behind the camera today for the first time. Yeah.
Chuma cha Yesu. Oli stage na fans page. Oli stage na fans page. Anything osobola kugamba gwanga? Just chingamba abatulaba n'abatuwuliriza nti security weri gulugulu olunaku olwaleero tufunyeemu abagenyi ab'enjawulo era katusuubire nti meeting eno ejja kuvaamu ekiramu kubanga era eggwanga tetwefuga ffekka. Uganda is part of the United Nations, part of the Commonwealth, and part of so many international bodies. So this kind of partnership is inevitable, but we are grateful and thankful that we hope so many good things will come out from such big meetings. Anything you can explain in Luganda for the people who understand, who follow? Yes, Muganda, ni musajja Muganda. Olw'okuba nti Amanyago. Amanya gange nze Buganda Ntege, Chuma cha Yesu. Genda okubekkoonye olw'okuba nti munansonyiwa abatulaba ndi ku mirimu wano ey'okulaba nti security eri bulungi. Olw'okuba nti Uganda tetwefuga kati tulina ebibiina ebiri international ebyensi yonna bye tuli nabyo kye tuyita international bodies. Tulina okubaawo n'enkolagana eyo kye tuyita international relations. Kati olwaleero ku kitebe kyaffe ekikulu wano Kamwokya, omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine ali mu kusisinkana ssaawa zino abakulembeze bambasada. Omanyi oli bw'abeera ambasada mu nsi abeeranga omukulembeze w'ensi eyo, asisinkanamu abakulembeze b'ensi ez'enjawulo okubaako engeri gye battaanyaamu. Sijja balimba meeting kiki erimu naye ndowooza era si byabuyeekera si byaki naye enfuga ennungi olw'okuba nti Kyagulanyi ajja buzzi mu by'obukulembeze ate bano basinkana bakulembeze b'amawanga ga njawulo. Enkolagana eyo erina okubaawo. So kati meeting oba olukuŋŋaana luno lulimu ebibala bingi ebigenda okuvaamu era mwenna abatulaba diaspora mu Uganda ne mu nsi yonna mwongere okutusabira n'okunyweza obuwagizi bwammwe eri Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine era mukimanye nti kati nsoboko eri ku kizigo. Amannya n'eddoboozi esigadde mpitibwa Buganda Ntege, Chuma cha Yesu, era ka WhatsApp kange mukamanyi bulungi. Bagambe namba kali 0705 600 100. Nkaddamu 0705 600 100. 600 100. Yeah, that is Chuma cha Yesu. This is General Pondo behind the camera today for the first time. Thank you so much for the security work you're doing. Let me continue. Yeah. So the guani. Jeyo sunglasses abantu bakulabeko. Chakati bandaba. Kala yange do. Yeah, Ogamba shigwanga. Banaiza okutusinkana leero, banaiza okuddamu okubasinkana Abannayuganda ffenna nga bulijjo omutugi wa Bobi agenda nkumbi. Yeah, tuli basanyufu olw'okuba tulina omuvubuka akolagana n'abantu bonna, olw'okuba tulina omuvubuka asobola okukolagana n'abavubuka bonna abali mu nsi yonna, si Uganda yokka wabula ensi yonna, kubanga essaawa eno tulina essanyu lingi, tulina obukakafu. Museveni watuuse ne wanaakirabako obulabi bw'ati Museveni leero ojja kwebaka tofuna kukona mukisa kusinkana abantu nga bano mukama waffe basinkana. Twetaaga tubeeremu abavubuka abadde bali eyo abadde bakyalowooza nti no mulonda tebajja kuwangula ssebo ffe twajja kuvugana na Museveni, twajja kumusiguukulira mu ntebe gye yeekyangiramu. Twetaaga mukitegeere nti omukulembeze
si Museveni wabula omukulembeze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga mumanyi nga Bobi Wine omukulembeze wa Uganda kyovola wanga asolo meeting zonna ez'abantu abategeera so si bano abatategeera balemedde mu buyinza. Tubasaba ekintu kimu bannayuganda abali eyo mwenna abakyalina obutakkiriza nti Bobi Wine mukulembeze wa Uganda wano mukkirize nti Bobi Wine yagenda bafuga 2021 ye yagifuga dda si kugamba nti agenda kuvuganya ku pulezidenti wabula ye mukulembeze aliwo ensi yonna bwemanyi essaawa eno kimulaba wano ku kitebe ekikulu kyekitebe ekikulu ekitwala ensi yaffe Uganda. Can you inform the people that Bobi Wine is as the same as Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert? Tambuza luzungu mbuuza Luganda Not a mask. mbuuza Luganda kuba tuli mu Uganda wano. Okay. Mbuuza luzungu Otomanyi luzungu leka tweta nedda ssebo tulina okubeeramu nze oluzungu nobwemanu maisobola kulukozesa lwaki ndi munda Uganda nokukozesa olulimi olwaffe olw'enzaalibwa nolwawano ekitegeera abana abali wano babitabo. Hello, madam. You're on Segenus Fans page TV. Hello, Chogamba Gwanga. Tuli basanyufu nnyo olunaku lwa leero wano offices za National Unity Platform tufunye abagenyi abazze okukyalirako kino ekibiina kya NAP era eggwanga ndigamba n'abavubuka temugwamu maanyi Kozigwani batambuliza Diana kuvawa budde Kawala That's Kawempe North. Yeah. abavubuka temugwamu maanyi. We have a candidate there called Sejirinya Muhammad. We have a candidate called Segirinya Muhammad. Be strong. Temugwamu maanyi. Thank you so much. Thank you so much. The ladies on the line, the Indigenous Fans page, is everything going well? Seglinya. Yes. Banaye muje bali kuba sebanye bali basebu tubalamusiza kuba naye tumiddeko mu nyumba n'abana abali mu buwala. Tuli mu struggle penny yange pakupeni. Tuli mu struggle wali wakomyawo dda mukwana. Mbere 116 kati yobotereko okukola mu fotokopi omulundi gumu n'akafaananyi okukomyewo kitegeera tekikola bulwadde bambi tubatumidde nnyo mwenna mikono gyange bamanyi abangi abali diaspora mwenna batumidde mwenna MC Richie Peng mwenna banaye sigenda kumenya ani obandikaani mwenna batumidde abaana abali mu bwakaddaama bannange basisita mbatumidde baganda bange abali ku bwasitiko biki byonna naye mwenna batumidde tuli mu kulwanirira ggwanga lyaffe tulikuwa awapapa mwebale kwebeereramu n'ekirala kyayogera ate kinaye opondo mama mwena gye muli mwongeremu amaanyi naffe tukozesa n'amaanyi twewaayo nga ffe tukozesa amaanyi tweyanze tuzaako nawono omwana nayebakoze We are trying to evict people from. Thank you.